Esebo. Tosembeza nnyo mu face bajja muleke nawe facts leka bagijjeko live teyina kye tuyamba ama tulagi ate kati olaba ki oba oyagala kulaga abantu kasita balabye kukulisa akatono kati we banaagijjako kyoyagala aleka naye abo bana balabe no tikitoko tugimanyi bajjako gundi kakkana banange Ganda waffe jambo lubeere bitono no tikitoko tugimanyi bajjako gundi kakkana banange Ganda waffe jambo lubeere bitono ndowooza mukiradde bulijjo mwogera wano ebigambo muganda waffe wuuyo Omulamirembe Kapeesa kama Katonda akusonyiwe ebyakusobako osika eno wansi kasaba nga togikunuzzaamu nnyo direct kati kansuubire nti buli omu akakasizza wuno Kapeesa kama Katonda wange bulijjo twabagamba sorry my brother okay. Naye Katonda ono amaze n'ajjayo amazima bantu mwe temuwakanyanga mbeera ebyetuse omulamu bw'abantu kino njagadde kibagamba fenna abali kuno Okay. Kapeesa akomawo mu Uganda olunaku lwaleero lwe basimbulayo atuuka lwakuna bwakuziikibwa mu katundu kali ke twagendamu mu biseera by'emabega wali ku bijja bya bajjajjaabe essonde mu katundu ke bayita sonde mwenna abanaaziika nsaba mujjumbira okuziika kuno tugende tuwerekereko muganda waffe eyava mu bulamu bw'ensi eno mu myezi egiyise emabega abaddeko ebigambo nkumuliitu abadde ayogerwako mu buli mbeera nga bagamba mulamu finally Katonda tuyambye agenda kubanga akomawo Uganda awummuzibwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano mawulire geego gannaku bulijjo ebigambo biwakanyizibwa nti Kapeesa teyafa naye fayinale nnaku olw'enkyatuusibwa mu ggwanga erya Uganda muvubuka ono yafa kati wadde wayiseewo emyezi 2 naye nga buli omu abuuza bituufu si bituufu. Bigambo byogeddwa bingi naye mazima agavuddeyo ne geeyoleka ddala kituufu. Kapeesa yafa. Omulamirembe Allah akusonyiwe ebyakusobako ng'omutonde. Tugenda sigala nga tukulowoozaako ebbanga lyonna. Mpozi gwe atalaba amawulire gano osobola okuddayo mu vidiyo zange. Amawulire gano gayiseeko emyezi 2 kati tugenda nga myezi ndowooza 3. Mpozi ngenda kuteerako link awo mu description osobola ogikwatamu n'oba ng'ogenda ate okubanga olaba amawulire ago ziriyo ndowooza videos nga 5 olabe embeera nga weeyatambula mu biseera ebyo.